tokola kintu kye kimu nenkya wera nnyo obwenzi n'obuddamu kyane wera nnyo obubbi n'obuddamu oba tonna yeenenya kyewenenyeza kikyukemu kiwa kyewenenyeza olina kukikyukira ddala. However, change of behavior is tricky because sometimes the condition responsible for that sin can happen again. Oyinza kubanga wewala oba okuyombayomba oba okubanga tukotagana abantu naye nga waliwo omuntu akucoccoba ku mulimu oba ku neighbor oba engeri eyo. Embeera eyo eri tricky. Awo olina okusaba ennyo Katonda akubeere embeera eyo omuntu agijja wakyusa omuntu oli oba bano abantu abenzi ayinza okubanga yagambye esigenda kuddamu bwenzi n'ogula n'ofuna ekiwala ky'entebe nga kyekizize nga neighbor. Okitegeera ekitaala bwani ono omuyimbi ani ni King Sir nakyakalanga nga ekiwala ky'entebe kizize nga kyekineighbor ngagenda okutwala mu kkemebwa naye nga weewalo gambe yo siddamu bwenzi naye wazeewo embeera ate oli abantu abeyazika engoye ng'agenda kumukona era ebira okuzaayo abo be banja abeyazika be banja zaayo otegeera tokkiriza kusigala kintu kya bbanja nabbanja lya muntu kyonna yonna wawe olampiso ku dduuka ne walabira okola ki okutwala sente omuntu kutwala wodduuka sente ze olozambwa n'oba obutono nabwa obutono ekyo ku nnaku lw'enkomerero ku nnaku lw'okusala omusango nagenda kubalira empiso agenda kujjukiza empiso ey'ekikumi era mu bintu byagenda okusooka bintu byogenda osooka okulaba wali ku musala omusango empiso gyagiraba nga ezze mu maaso ng'ekwekise mu maaso si kubanga twayingidde mu nsobi pase oba iniself kubanga twakoze ensobi si nsobi yegenda okukusalira omusango naye kugaana kwenenya kukkiriza nti wakoze ensobi. Katonda sagala gamba nnyo nti asuubira okugwa mu nsobi obanga okulemerera mu mwoyo waliwo ensobi osobola okwewala ensobi naye ate waliwo okutugwa mu nsobi tumanyi okitegeera kale oba ogudde mu nsobi n'okitegeera Katonda kimwangugira okukola ki okuyamba naye bw'ogaana okukkiriza nti waliwo ensobi awo oba weetuga gwe wekka kubanga agenda kusalira omusango tonaba na kufa. I'll pass judgment on you because you say I have not sinned. Egume weganye kyewakoze. Yes, weganye kyewakoze. Kati nga waliwo katundu endala nga bagisibye nga yo tebuuse kubanga bagisibye ng'esibiddwako ekizito nga bakiwandiseeko restitution. Restitution kitegeeza ekintu ky'olina okuzaayo oba ky'otazaayo. Ekitali kikyo kyonna. Nga kitegeeza nti katundu ekyayidemesa okugenda mu rapture nti yali ayina ebintu byali yabbye y'omuntu nga teyabizaayo. Mu bufunze katyuni eyo yali ggwe. Kati ekinkwatako tengamba eyo katyuni. Laba Katonda wayogenda mu katyuni. Esomero musajja nali nkyagina. Ne mbalabalamu awo. Yes, nembalabalamu sente. Nga wayise ebbanga nga nga wayise emyaka 2020 nga wayise emyaka ng'ebiri n'esatu. Yes. Yes, mu Uganda ati kyekibate okwenenya. Olina okuzaayo. N'omukubira nga talina na kyakimanyiko. Lindako nno. Takubanjiza. Nembalabalamu awo nemanya nti kati emyaka nakola lusi meka lusi zalinga 10 sente zinalina mu zali meka nembalabalamu awo nga zikola milioni yezi 5 milioni 5. Zinabala eza sadi yangu zinalinga ntwala bali aba drivers zabalinga ntwala sazi bala zinabala zangu zinalinga nziba. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
Mukwano gwange agaba expo nate nina essanyu okulaba nga tuzeemu okwambalagana bukanzi obukooti buwenjuka ng'obye bumale ne musumba David tukwongereyo oba oli awo wasigala ng'obadde omugoberera kati zi programu za expo zosigala zitambula mbeebaza abalaba entakera ne mutakoowa olunaku olwaleero musumba agenda yatekedde okutusomesa ku kusonyiwa ogenda tegeera ensonga leero lwaki olina okusonyiwa ogenda tegeera ani afunamu bingi tuyalireese just nkusoniddeko kati gwe kalira kakkana tulina God Hills Herbal Medicine beekwate ku nsonga z'okuvumula buli kika kya ndwadde ekikusumbuwa bakubireko ku namba yaabwe y'essimu eri awo wansi awo bagikuwandikiddewo endwadde zonna bagenda kujjanjaba naye weeyagaleko nga banno eddagala lyabwe basobola olikutuusaako tebikyaliko eyo mbw ate ndwale ate nonye transport n'ezeddegala no balikuleetera ku mulyango awo woowangaalira n'owona n'obeera mulamu osobola n'ogenda ku TikTok account yaabwe God Hills Herbal Medicine in case ng'olina kyoyagala okumanya kuba ebyo byenjogera neno olw'obudde nesiboogerako in details naye ogenda ku platform yaabwe at least you can get more so bakubireko kakati otaasa obulamu mayibaga obulamu bwe bugagga byonna bye tukola byetoololera ku buki niwomubulira enjiri ebyamagero kitwale tebakyogera ogeza ekyobulamu bwebwegga naye is a fact waliwo okwogera ekyo naye nga si kituufu naye ekyo ye kapito wa buli kimu mulimbo ate abasinga begeralira obulamu bwabwe omuntu asobola okulya ennyama naye ate nga mulwadde n'atasooka kugamba n'asooka okusanyusa omubiri gwe naye ate nga omubiri mulwadde n'ateeka sente mu nnyama oba mu kwesanyusa nga wano abaagala abakyala sente nga okuzigabira omukyala kyangu naye ate nga okuzigulamu eddagala alaba nga akola loss olaba endooza y'abantu you know awo nyini ba God Hills balina akadagala bakayita putulu nga tonagula kisambi kyankoko anyway eddagala lingi mwe musuba ebintu bingi mwabali omusimanyi zindikanjake simanyi banyimbira obuyimba simanyi biki God Hills buli kirwadde buli bunakale buli kusoomozebwa kwa mubiri bakufunira solution kati ekyebifaananyi ekyo mukitukwase musirike otule wakootuule enamba y'essimu ya expo oba Alpha Media Production eri 0770 942 namwe abaana batandika okuyimba mwagala liriko videos simanyi mwagala videos budget yo jangu nayo tutule ku meza tugiyize nawo bere nekifaananyi ekirungi so kube namba y'essimu kati emikolo gyonna bangamba okujjako simanyi za kirumbe biki n'emikolo egisinga egikuweesa ekitiibwa nga naye gimuweesa ekitiibwa egyo tugikola Musumba Daudi nsanyusa okukola namu nange okuli soda Yesu yeebaza ayaba ekitiibwa nga bulijjo amanya endowoozi Musumba David Businje singa okuva ebbulu ne Kampala kati ndi mobile bazi Businje giba mirembe iba mirembe naye emirembe naye emirembe roza gifuna mu nsoji binakuva mu Kristo emirembe mituufu giri mu Kristo bazana okubona wena sente zonna naye nga tolina mirembe nga sente zewanoonya zafuukira ettalo ate zafuukira ekizibu naye ekyo si kyekyandeese olunaku lwaleero kwenenya kyeki njagala tulabe olwaleero okwenenya kyeki ani afuna mu kwenenya okwenenya okutuufu kyeki oba okusonyiwa okutuufu kyeki nga bulijjo nze ebyange bitera okuba mu lufuutifuuti naye nja bifunzafunzaamu ne mu lulimi fenna tuyiya tutenkanye ne tukyusa kubanga eno Expo TV egenda mu nsi yonna kati obanga otaddemu olunyanyimbe n'ennyimi ezaffe wano ez'ekinnansi tekiri mu sitaani we have to mix all language first things first so the topic of the day is non-repentance and unforgiveness and stubbornness is spiritual suicide. Yes. Suicide kwetta. Yes. Wabanga tosonyiwa, wabanga tuwenenya baweta weka. Linda. Yes. Otto omwoyo. Wao nyine bawetuga. Spiritually. Otegedde topic yo jagament obutenenya. Obutasonyiwa. Oba eddalu. Okukanyaza omutima we mukakanya tuyagala kwenenya. Tuyagala kugambwako. Tola kumanya nti okoze ensobe ng'oli nakanyavu wa mutima ofaananako bannalukalala beetulisizaako bomu naye gw'otulisa ki mwoyo gwo mpulira
So what is repentance? Repentance is reviewing one's actions and feeling remorse for the wrongs done, which is accompanied by commitment to actual actions that show and prove a change for the better. Repentance is reviewing one's actions. Okuddingana ebikolwa byo, okuyita mu bikolwa byo, and feeling remorse. N'owulira remorse gireza okulira okunyolwa, remorse for the wrongs done, ekibi ensobi gy'okoze, which is accompanied by commitment to actual actions that prove change for the better. Kulina obeerako n'ebikolwa ebiraga nti wakyuka ekyokulungi, tokoma bukomya nti nze nkusonyiye. Sigamba nti nze nsonyiwa n'okomawo nti wanti ogambe nti nsonyiwa kitegeeza ddala wenenyeza. Okwenenya okutuufu ekwo kuliko n'ebikolwa ebiraga nti wakyuka. Awo bali akabasi. Tulabe steps eziri involved in repentance. Repentance is a process, and it begins with recognizing your sin. Olina okumanya ekibi kyo. Awo kitandikira nomanya ddala nasobya ngeri eno okwenda ngeri eno nasobya. Kasa otegeera ensobi eyo. Ekyo kitandikira. So naye emirundi egimu abantu abamu okutegeera okumanya nti nsobeza nakyo kisa. Kubanga oyinza okuba tomanye nti oli mu kusobya. Laba wano musaamuzi wano 6 musamu 6 nga waganyala etinzo otasoma tuna budde bungi naye musamu 6 16 to 19 wali akatonda byagerako ngebibi ebyenkizo ebinyiza dda katonda kale tuyinza okusomayo kubanga tujja kwongera tujja kugenda mu maaso ne Zabuli mmeka Zabuli 6 19 katugendeyeko mukwano gwange gwatugoberera. Zabuli 6 ate bampadde ya luzungu lwaki munjagalako entondo bantu banoonya okunyiza. Zabuli 6 16 Zabuli 6 Zabuli 6 ngero Proverbs, it is Proverbs, not Ingero, not Psalms. And yeah, you usually confuse it. Engero 6, Proverbs, not Psalms. Engero 6, 16. Waliwo ebigambo 6. Mukama byakyawa. Weewaawo 7 bya muzizo gyali. Olwo 17. Amaaso ag'amalala. Olulimi olulimba. N'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango. 18. Omutima oguyunja ebirowoozo ebibi. Okuyunja kubanga kukungu. Nga golowooza bikyamu oyooza bintu. Omutima oguyunja ebirowoozo ebibi. Omutima ogugabye kulowooza negativity zokka. Katonda tabyagalira. Abyagana naye nga mwebyo bebimenyeddwa mwolwo bunyiriri mwolwo essomo njagala okunokulaba kino kiba kyayita hot eyes amaaso ag'amalala. Anti tuogerako nti n'okumanya nti okola nsobi nakyo kisa kya Katonda kubanga oyinza okukola ensobi nga tomanyi. Ebintu ebirala oyinza okumanya kyokulabirako obanga oli mulimba osobola nti oli mulimba. Obanga oli muwenzi osobola kimanya. Kuba kikolwa. Kiraba. Naye okumanya nti n'amaaso ag'amalala sintu kyangu kyakumanya. Ng'abantu batunulira kyamuli batunuliranga obapima n'amaaso. Wenzibanga ngoze ngoyambadde akasuuti akabbeeyimu obanga govuga akamotoka kati abantu abatambula ku bodaboda ng'olabanga second human beings. Bayidawo. Omwana yabuuza. Olabanga kasasiro. Twali tusiika mukene ku mizigo. Omwana omugagga n'abuuza ani ayokya kasasiro. Ganga yawo. Awuliranga kawo ka kasasiro. Kati kino nakyo kyennyini okumanya nti nsobeza. Nakyo kibaza Katonda. I think this is the first step in repentance, recognizing that you have sinned. Kumanya ensobi. Yes. So that is the first step. It's a process. It's very easy to acknowledge sins like adultery, stealing, lying, etc. But it's hard to acknowledge that you have pride or hot eyes unless the Holy Spirit convicts you. Omwoyo alina okulumiriza. Alina okulungamya. Njagala tusomeko wano era this time round it is Psalm, not Proverbs. Zabuli. Zabuli
13 24 Zabuli 13 23 lugamba bweruti onkebere ai Katonda omanye omutima gwange onkeme omanye ebirowoozo byange 24 olabenga ekkubo lyonna ery'obubi liri mu nze era onnuŋŋamyanga mu kkubo eritakoma. Onkole ki onkebere Katonda ebintu ebimu yalina okukebera n'aga kisonga konti kino ekintu ky'okola kikyamu naddala people abantu nga bali they are superiors to the people they around them oba sokulumu bango olinga ba manager bango oli you superior abantu abali okuli okumpe nga go basinga bali under you kiba kizibu nnyo abantu abo okuyamba nti mukama waffe ina amalala oba mukama waffe oli mwenzo bengeri eyo kujja Katonda yennyini ng'akoze eki soka baba kutya baba bakutya kwezimbira ku ntiisa wakitegeera naye kana abanga ye akuyambe n'akebera nga Dawudi yasaba mukama ankebera bwalabe nga olina ekikyamu kikuyamba okumanya nti kati ni waliwo ekikyamu kitaaga okukola ki otereeza. So that is the first step in repentance, recognizing that you have sinned, recognizing the sin. Kasozuula nti ekibi. Yes. Otandise ku lugendero olw'okwenenya. The second step is feeling remorse or regret for the sin committed. Kwejjusa. No kole ensobi wa no gwa mu nsobi no lya bubi. Akikulumiriza. Teri kwenenya kuliwo nga towulidde bubi nti olina ekintu kyokoze ekikyamu. Bw'obanga towuliza kutola kulumizibwa awo tonnaba kutandika kupusikira kwenenya. Oli ku bibyo. Oli ku bibyo. Kirina okulumiriza. Nkoze kyati lumiza wati. Njagala tusomeko wano mu era mu Psalms 3:18. Zabuli 3:4 olw'18. Mukama ali kumpi naabo abalina omutima ogumenyese era awonya abalina omwoyo oguboneredde kubonerera. Bw'obanga oli muntu abonerera kyangu nnyo Katonda okuyamba okuva mu kwonoona okwo. Kitegeera. Dawudi yali musajja nga yakola yabikola. Dawudi yali mwenzi nga tukimanyi yayagala mukawuliya weta Basheba namutano mutta. Naye okuba Dawudi yali nnyo muganzi Katonda kubanga yamanyanga ensobi ye. Kitegeera. Kati n'omuntu yenna olina okulira ennyike nti waliwo ekikoleddwa ekikyamu. Obanga towulira nti waliwo ekikyamu ekikoleddwa oba olina omutima ogutasobola kwenenya. Njagala tusomeko ne wano James 4:16. James ye Yakobo. Yakobo. Yakobo nya. James 5:16. 5:16. Yakobo 5 egamba bwetu. Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka. Musabireganenga mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo. Yes. Mwatulaganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka era obanga oyina ekisubi kyokoze ekintu kiraga nti you have that embala y'okwenenya of remorse. Embala y'okwenenya okulaga nti onyoleddwa kwe kwogera nti nsonyiwa nakoze ekintu bwe kiti nokyatula oba webase ne mukaneiba n'olumba neiba n'omugamba neiba omanyi wali ekyasobye wano jjo batabaddewo. Sisobola kumwatu yanegamba neiba nsonyiwa nina ekibi kye nnakoze nsonyiwa okwo kwesonyiwa okuteba kubala ate enda okwatula kuba mu Uganda wogambira tugeze nti najiri ogambye ekikomawo wennyini embazi ng'efulumya efumbiro omunyonyola ayinza waliwo abategeera naye si byangu bitali byangu bya eriyo ebitegeerekeka n'ebitategeerekeka. Kale step eddako is confession of sin. Kale naye tugirayo wali eri. You confess that you have sinned. Okay. So after feeling remorse then you confess. Noyatula. Then step 3, making restitutions where necessary. Restitutions kuba nti wakola ekintu okyo kiwabba n'okizaayo nga Zakayo yakola. Restitutions ng'olina ekintu ky'ojo obanga obbye ekintu n'okizaayo. Kati okwenenya okutuufu ng'omuntu oba
weewole ekintu kino n'otakimuddiza. Tugereze ku mabaati obi amabaati g'ekalamojja kati okwenenya okutuufu olina okugazaayo okwenenya okutuufu naye ogamba nti bannaye munsonyiwe nga n'otazaayo wata tolina kyokoze n'ogamba nti nze nazuuka gali mu lujja lwange gajja gokka n'owaganya nze sabba n'okimalira bwotyo wata ogamba kale munsonyiwe bannaye tusonga bayibuli nga tegamba tusonyiwagane munsonyiwe nga tozizaayo oba tonenenya olina okusesema bwobanga waliwo ekyokusesema olina okusesema kitegeera. So breaking restitution njagala mbayo ekyokulabirako nze my own experience nali nga nsuubula manyi nali nga nsuubula nnyo Tanzania nga nsuubula ebinyeebwa nga mbitwala Juba ng'osuubula Tanzania n'osala n'oyambuka mbitwala Juba yes oba sometime later on nemba nga nkoma ggulu nga mbikuza byongerayo ewa Juba kati that was about 2018 waliwo omwami yali nga mpangisa emmotoka ye nga njipangisa okuva Dodoma paka ewa eggulu naye nga nze mugamba tukoma Kampala kati nga zineza amafuta okuva Kampala paka eggulu nga sizimuwa nga tamanyi nti Kampala njawulo n'eggulu adda nze namugamba tukoma Kampala so tukoma ggulu nga netisa ne ba driver abibaako yes olwa moto ate by then nga talinaki nga nateako ogundi no GPS kitegeera gomugamba ntwala mali Kampala so nokoma ggulu otuke Kampala ng'etuna ku Bombo Road nga twesa ne ba driver ng'enjawulo tukola kitu kigabana kati namala okulokoka anyway by then nali mulokowe naye namala okuyingira nnyo n'okuba omusumba n'okyuka n'okukyuka yanjawulo nemmanya nti wano waliwo ensobi ate ekyo kyajja bwe kiti mu COVID nali nga ndaba ne kakatuni kinalabako ku social media nga bagamba rapture nga bagera ku rapture kati nga bagamba nga ndaba kakatuni yako waliwo katuni ezambuse nga ezigenze Katonda zatutte rapture yange maze okubeerawo kati nga waliwo katuni endala nga bagisibye nga yo tebuuse kubanga bagisibye ng'esibiddwako ekizito nga bakiwandiseko restitution restitution kigeza ekintu kyolina okuzaayo wakyo tazaayo nga kitegeeza nti katuni ekyayidemeso okugenda mu rapture nti yali ayina ebintu byali yabyo y'omuntu nga teyabizaayo mu bufunze katuni eyo yali ggwe kati ekinkwatako tengamba eyo katuni laba Katonda wayogera mu katuni esomero musajja nali nkyagina nembalabalamu awo yes nembalabalamu sente nga wayise ebbanga nga wayise emyaka 2020 nga wayise emyaka ng'ebiri n'esatu yes mu Uganda ati kyekibate okwenenya olina okuzaayo n'omukubira nga talina na kyakimanyiiko lindako nno takubanjiza nembalabalamu awo nemanya nti kati emyaka nakola rusi zalinga 10 sente zinalina omwa zali meka nembalabalamu awo nga zikola milioni yezi 5 milioni 5 zinabala ezasadia zinalinga ntwala bali aba drivers balinga ntwala sazi balance nabale zange zinalinga nziba kashtegera nozimuwa neze kuba esimu nezimuwa tewamu surprise yangamba okay mpeza sente zino Tanzania mane zalinga milioni nga 3 awo nezigwamu muzagwa nga milioni 5 nemugamba yangamba mpeza sente zino oyagala obukinga motoka obana mugamba ndasi bookinga motoka ezwa nkwadde buwi nga sagala mugamba nti ne ba driver otwabanga sente ngataga bava sagala bava baizo kuifirwa kalimu akyabalina akyabalina wali omugamba kwa kati abankusera abachamubba nedda nali sagala na kuchiba alezo nakibayingiza na munno bambi bati balina biti tebabiliiko gwe musizi nze nali nsiga nze nali musizi kitegeera nono sasuleza ya ne nasula zange nemugamba sente ezo bya nazo nanga batoyagala mutoka yasagala motoka ekyo nakimumbula luvanyuma nemugamba sente zeze nakuwa twabanga ne ba driver abo sente nga tumefojo koma Kampala Kampala tuyongeranga yeggulu kitegeera restitution oyina okuzaayo twala ddala naye ng'omuntu ali focused ku ggulu ebintu ebiringa ebyobusiru mu nsi byalabanga nti oli musiru naye ate nga masoga oli mugezi nnyo kubanga sibanje kyabakikola era akati waliwo agenda okugamba labafaala naye ng'omuntu ali nti olaba olutunulidde eggulu waliwo ebintu by'olina okukola ebyenjawulo n'abantu abalala bikulinga ng'obusiru nti Babuli egamba nti ekkubo ly'omusalaba bwe busirusiru eri abababula
kati gwe ku muntu abula okulanga omusiru abulanga obusiru wachozayo dia sense takubanjiza era zalabira awulidde omuntu ali focused ku egulusi kintu kyangu byonna ebizikayo yes bizeeyo noba mukagundi wamusigula ng'omulina wesitula zaayo muzeeyo wenenyera nebinakutukako se kyokka eyo ne sagala nnyo okumala budde mu ekyo naye nga olina okumanya nti omuntu bw'obanga wali heavenly bent you have to do what we call restitution eyo step eyokuna step eyokutaano jagasomeko enewe jagasomeko mu Barumi 13:8 Romans Abarumi 13:8 alisema temubeeranga na bbanja lyonna eri omuntu yenna wabula okwagalananga kubanga ayagala muntu munne ng'atuukiriza amateeka. When gambia nti no one anything except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. Bible egambye ekya nti tobanga na banja lyonna kujja kiri okwagala tobanga banja na lyonna muntu yenna oba wande sinzi 10 oba 200 oba mutwalo oba 4 oba 5 oba weyazika sati notagimudiza ne wayiro gimudiza nti wewola sentence ewe osoki omuntu waje wala abantu abeyazika engoye ngagenda ku mukono era biro okuzaayo abo bebanja abeyazika beba zaayo utegera tokiza kusigana kintu kya banja na banja ne muntu nayo wawe wola mpiso kuduka ne wala biro okola ki okutwala sente omuntu kutwala wodoka sente ze kolozamba nobo obutono space ona bwo obutono ekyo kunaku lwenkomerero kunaku lokusala omusango ndagenda kubalira empiso agenda kujukeza empiso ekikumi era mu bintu byagenda osooka bintu byogenda osooka okulaba wali ku musala omusango empiso jagira bange ezze mu maaso kwekise maaso ekulumiriza olidde kale kyabaganda bange abatuliza wenanga obanga oyagala ggulu byeze ensonga ezibukisa amaaso ezibusa amaaso naye gwe ekizotalina kubusa amaaso zaayo. Then change of behavior is the last step in this process of repentance. Change of behavior. Omuntu ayene nnyo ino okukyuka. Tokola kintu kyekimu nenkya ne wera nnyo obwenzi n'obuddamu nkya ne wera nnyo obubbi n'obuddamu oba tonna yenenya kyewenenyeza kikyukemu. Kyewa kyewenenyeza olina okukyukira mu ddala. However, change of behavior is tricky because sometimes the condition responsible for that sin can happen again. Oyinza kubanga wewala oba okuyombayomba oba okubanga tukotagana abantu naye nga waliwo omuntu akucoccoba ku mulimu oba ku neighbor oba engeri eyo embeera eyo eri tricky. Awo olina okusaba ennyo Katonda akubeere embeera eyo omuntu agijja wakyusa omuntu oli oba bana abantu abenzi ayinza okubanga yagamba esigenda kuddamu bwenzi nogula n'ofuna ekiwala ky'entebe nga kyekize nga neighbor okitegeera ekitala bwani ono omuyimbi yani ni King Sir nakyakalanga nga ekiwala ky'entebe kize nga kyekineighbor ngagenda okutwala mu kkemebwa naye nga weewala wegambe ezo siddamu bwenzi naye wazeewo embeera ate ekukema okusikiriza okutwala mu kwenda olina okwesabira ennyo Katonda akubeere akugjemu ogwo omuzimu ebizibu nebina muzimu gwa muzimu bw'okyusa enneeyisa n'ebiyinza okukuleetera okukola ekyo bisabye nabyo biveewo okitegeera kuba bwe kitakolwa kityo wandiddayo oyinza okubanga olina omuntu gwe mukola naye ku mulimu naye nga muntu muzibu nnyo mukalubo nnyo akubeerako ogamba akuleetera okubeera ng'okwesitala musabire naye muweeyo musaala Katonda asobole omukyusa okitegeera ezo steps z'okwenenya tozirabye so the final step is change of behavior so we have tugenda ku non-repentance because our topic is non-repentance, unforgiveness and stubbornness is spiritual suicide. Katulabye what repentance is and what is katugenda kulaba what non-repentance is. Obutenya kyeki obutenya bwe okuba nti olina step kwezo steps zetulabye zonna what step gy'obuuseemu ne bw'otuukirizaako ebimu nga natubanga toli remorse nga tofunye remorse ku kintu ky'okoze
nga towulira bubi naye kuba nti kale emu bikwatagana nti obanga oconfess nze kitegeeza era owulidde bubi naye waliwo okuba nti tokoze restitution tozizaayo kale bino byonna wawulidde bubi yesi waconfessinze yesu oba okyusa tokyalimu naye byewabba tokubizizaayo obisigaza okozeeko steps nga 3 oba 4 olinga poliisi na bizibiti erala obizize ebirala tobizizaayo kitegeeza era tonenenya anyway tugende maaso balina balangira nenda iso okwogera omwana agamba ntumira ku musirikale nga buli kyolina ewo kizibiti yes nawe jeba nawe bati wali nnyo mukwenenya yakirabanga n'omukyala gwolina nga alina omusibe nga yakirabanga aki okuba omugezi sirikale muze ku bizibiti bataata okay non-repentance there are two types of non-repentance faking repentance is also non-repentance nga kukwenenya okufakinga ofakinzi obona butenenya for example this involves saying please forgive me but inside your heart you are proud of what you did osaba okisonyiwa yes naye nga muli munda kyokoze kyonyumiriza mufo kyambongo omukyala mwami wowe yakutte mubwenzi n'okaba amaziga ni crocodile tears mwami naye sonyiwa asijja kuddamu mbwakaba yankemye baba lokole mukaba yesu yasiru kama yankebye sitani yankemye naye nga munda muli gwogamba gwolowooza gw'omusajja wekka lwaki wampa sente za nviiri oba lwaki oleka sente za kamezi zitamala nga mulio kyenyumirizaamu obanga a revenginga nti omwami mwako wa sente za kamezi ezilesthani kyova wawenenyeza oba kyova wayenze kati awo tonenenya oba oli katemba that is faking repentance okitegeera then waliwo obutenenya bulala nga gwe you are irresponsive nga owakoze ekikyamu naye tontabakuna kyokola kyonna wadde ogamba sorry wadde anything nobeera obeezaawo nga kijje wali wagume okitegeera kati owo nabo obutenenya okwenenya nga okufakinga nga byakatemba okuli scripted okweyisaako okuli scripted n'okuba nti toyina kyokozeewo konooko butenenya kitegeera so that is it I want us to read Jeremiah 2:35 Yeremiya alirudda wa Yeremiya mega 2:35 Yeremiya 2:35 agamba bwati era naye n'ayogera nti siriiko musango mazima obusungu bwe bukyuse okunvaako laba ndiwoza naawe kubanga oyogera nti soonoonanga abadde 35 emala kati obuzibu Katonda agenda tusalira omusango kubanga tetwenenya si kubanga twayingidde mu nsobi pase oba iniself kubanga twakoze ensobi si nsobi yegenda okukusalira omusango naye kugaana kwenenya kukkiriza nti wakoze ensobi Katonda sagala gamba nnyo nti asuubira okugwa mu nsobi obanga okulemerera mwoyo waliwo ensobi osobola okwewala ensobi naye ate waliwo okutugwa mu nsobi tumanyi okitegeera kale oba ogudde mu nsobi n'okitegeera Katonda kimwangugira okukolaki okuyamba naye bw'ogaana okukkiriza nti waliwo ensobi awo oba weetuga gwe weka kubanga agenda kusalira omusango tunaba nakufa I'll pass judgment on you because you say I have not sinned. Weganye kyewakoze. Yes, weganye kyewakoze. So ekigenda twala mu Geyeena kuba nti tetwagala kukkiriza nti tukoze eki waliwo ensobi eriwo. It is that foolish or negative pride that intoxicate people who refuse to repent. Freedom foolish obusiru. Obusiru ne wa pride amala obusiru. Obususu obuleeta abantu obutenenya okuwaganyala abakyala abamu abanga yakula bulungi alina nnyashi olira yalabanga okwenenya kimukalubirira ng'ayimiridde mu bufunze nga yafumbirwa naye ng'omwami we okumugamba okukakaniwa omwami we omuntu yenna yenenye olw'okuba nti alina nnyashi eki mpulira
oba eri ku mulembe siga akafaananyi bakutegere bulungi kiri mu ba degrees abo abaasoma abalina degrees yalaba nga okukakana yenenya alaba nga yesiza wansi aye ebitabo bye obusibu okwenenya tekikusa wansi infact kikuwa madaala mu Bwakabaka Katonda kikuwa madaala mu nsi y'omwoyo baide kambagamba akantu kano simanyi babagenda nyiiga omukulu yali yawasa Musumba Judith babiri Paul Musoke yagamba omusawo gwe yafailinga yagamba Judith antokyalinga mentally ate n'ekirala amalala yagana okwawula obwa serebu n'omukyalo wawaki owawaka afumba nti buno obwa sita bwamutendanga eno yabusitwa n'abutwale wa Paul Musoke Musoke naga oli mugezi naga nawanika tiyakkakanulwa tutumu n'erinnya lyali alina obufumbo bwasooka bwokubiri ngambo bwasse bulimo ono mbaka parliament obwokubiri eriyo nobwasooka mpulira kubanga Judith yewe yenenya yagamba mu nsonyi ofumbo okubwe nayingira mu bwati obusanyisa Katonda mama Fina namugamba Judith abiri you are weak no statement chema no oli omusajja gwe yafumbirwa yalina mukazi we oyasooka gwe yasookerako kati obamala okubreaking ate naddayo ewa mukyala we omutuufu sebulime Saalongo yalina Naalongo bwafuna ono naawummuza oli kuboko tesi divorce yawummuza bumumuzi then wamala filing a divorce naddayo wani kati ekyokulabirako ngekyo kituyamba okukatiza ensonga eno teyakkakkana noyingiza ne celebrity zonna noyingiza with all that hype nojingiza mu mu bufumbo ate nga tokkakanako okwenenya nti waliwo ensobo ekoleddwa tokkakanako nga mukyala kati obwo tewuba mugezi oba busibu. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Rusiru wabukulya. That's not wisdom, that is being unwise. There is a distinction between work ethics and how you conduct yourself in relationship or in marriage. Wali okubera wenjawulo. Tegera. Olwokuba nti tebakugamba ko tebakunenya kubanga oli star naye osobola n'omwami obutakunenya oba ina amagezi kwe. Tegera. Kati kyekyo. So obutenenya si kintu kya magezi. N'embeera ya bujjo tuvena okugamba nti omulokole oba okugenda mu ngulu si kya magezi. Ekyokuwaganya. Yeah. So kati waliwo omuntu omu nze nalinga balinga bafumbo ngalina nabatulu ngamba tuza mwani ensonga zibatabula kati omwawe ngamba nomulokole nangamba naye manyi fa abalokole manya abasajja tetwenenya ngamba iyo omusajja mwami gundi gwe omulokole mpayo olunyiriri olugamba nti abasajja tebenenya ekitegeera nowera musajja olina okukakanako obanga okoze ensobi olina okukakanako omukyala wo noya ati mchala kino kyenkoze kituufu nsonyiwa tekitegeeza nti oli musiru oba nti osisa amayinja nti obusajja bukuvuddeko in fact mu maaso ga Katonda oba omusajja oyo atuukiridde omuntu yenna atuukiridde mu maaso ga Katonda ayimiridde mu maaso ga Katonda yo yasobola okukola okwagala kwa Katonda awo kampulire buulizi omuntu yenna atuukiridde kubaita omusajja oba omukazi yo yasobola okukola okwagala kwa Katonda kati oba ogamba nze ndi musajja seenenya mu maaso ga Katonda sajja nene embeera ya bulijjo kati omuntu gwakiriza nti mukyala wo lwaki oba tokusobola kukakkana nti waliwo ensobi ekoleddwa n'omuza omutima okwogedde nenzijukira omusajja yagambye muze bwenkyama awaka nempulira nga omusajja ayita omukazi mumami awo nvaawo obuvizinyo awo mazima omusajja aliko ekikyamu ku mutwe
I don't know which context. What you get in context? Chi. Mwabaso anokoza ebintu oyo azo. Waliwo yayimba anakamba amanya anyway sajja genda yenyeyo. Apa waliwo mtu agamba abatabimanyi bagamba labuno we yekoza. Abatabimanyi ne waizo okufanya tamanyi kibaita bamu kwagala that respect. Nenga kingamba kyekyo omusajja bw'omukazi olina okubanga oli mukakamu mu mbeera yonna. Naye obudde simanyi otukyalina bwana soda tona atero wunzika zino zigenderera enjagala ndowooza obudde osigadde nakyo njagala okuyisalawo tujja kwongerako kyenjagala okuyisalawo kyekino abatuulizira abatulaba twebaza nnyo okuwaayo obudde bwammwe ne mutuuliriza ku bintu bino twogerako era tebinyumira abantu bonna abasinga tebanyumira kubanga mazima naye ate kyekyo yokka engeri gy'osobola okumanyamu Katonda kubanga omaze kutegedde amazima okumanya amazima engeri yokka gy'osobola okusembeera Katonda. Abamu muyinza okwebuuza Musumba David waki olwawo nnyo okulabikako. Yes ndwawo nnyo naye mulina okumanya nti eno TV yaffe ennungi eya Expo esasula amasanyalaze esasula data esiteeka video ku YouTube esasula maintenance ebimba bino FIFA babikosa sente kola kyo bikanika esasula abakozi kasinza kujja wano ku Expo nangalunsa nina okusitulayo kensuddeyo naye nga mulina okumanya nti kati ngafe abantu abamu obuvunaanyizibwa bonna buli kuffe olumu olemwa kakitegeera kati kyenva nsaba abantu fenna abatubuliza mutukwasizeeko otwala omulimu guno omulungi ogwa Katonda mu maaso tetwagala kukomyanuka ku Sport TV twagala okutwalako ku radio twatwalako ku TV kubanga leo ntabatalina simu nnene nga kutasa kugenda ku Sport TV naye bambi ebigambo nga bino yandiyagadde biwulirako nga byetaaga ne batayagadde nga byetaaga kubanga ebigambo bino ebyamazima embuli eno ey'amazima teri nnyo wangi bali mu kitwale bali mukola business abantu abasinga kale embulira ngene y'amazima embulira nga ya n'abalabu nga Musumba Petro n'abalala yeetaaga okuba ntukwatira wamu okugitwala mu maaso. Omulanga nga guno oba olina kyosobola kyonna okukwatayo ffe tetugaana buyambi wonna tugaana kusoboza wonna oba Katonda babaleese eri omuntu yenna neweziba sinsi 5 neweziba 100 newebeera 2 okusinza Katonda nga bw'aba akuwadde. Nolwekyo nsaba bwe nti okukikola wiiki oba omwezi kiyinza okuba ekizibu naye mulaba tukyasenga tukikola buli lunaku okuteesa nti omuntu obanga okuli mukozi wa business n'ofunayo batukatugeze 15,000 ng'amagoba olunaku kwezi 15,000 z'ofunye n'obaako sente z'ojjako kusinza Katonda nga bw'akulumizza n'ojjako sinzi 5 oba 3 oba 10 kusinza Katonda nga bw'akulumizza n'oziteeka ku ezo ennamba z'essimu nga bwenzi bagambye era bajja ziteekawo wansi awo n'oteekako nga buli lunaku sente z'ofunayo ng'amagoba mu business oziteekako okwo oba sinzi 3 oba 5 oba 10 okusinza Katonda baba akulungamizza. Oli abafuna akasente akategereka ngo afuna alina business nga Mukama yamuwa omukisa ng'asobola okufuna 2,000 3,000 5,000 ng'amagoba olunaku lumu bwe luti kwezo sente z'obafunye olunaku olumu 3,000 ng'amagoba n'otulako zonna Mukama zaba akulungamizza oba 1,000 oba 15,000 oba 3,000 n'oziteeka kwezo essimu ezo ze mbagambye olw'okutwala omulimu gwa Katonda guno maaso. Kati nammwe ab'omusaala baganda bange ab'omusaala bafuna sente nga omusaala ku nkomerero y'omwezi nammwe musobola Katonda nga bw'aba akulungamizza okubako kyokola olw'obubaka buno n'okwata sente ezo Katonda z'aba akulungamizza ng'ofunye omusaala n'oziwaayo eri omulimu guno gusobole buli omu asobole okuganyirwamu. Twagala ekintu kijje ku level ya Expo TV tukiteeke ne ku level eya National Television ne level eya radio nga tubeera ku Expo TV tubeera ku National Television tubeera ne ku radio such that omuntu atalina simu nnene asobola okuwuliza asobola okukwata akasimu akalina akatono n'awuliriza radio obubaka buno naye nabanga abufunako kubanga obubaka buno bukulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo
obubaka obukwatagana n'obutuukirivu nga embaza okubanyonnyola nti Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayimanga okunywezebwa era Bayibuli yemu mu Bebulaniya 12:14 serabidde egamba nti holiness without which no one will see God. Holiness without which no one will see God. So kama abanga lese enjiri eno ey'obutuukirivu ekwatagana ne ku holiness kiba kyavunaanyizibwa ne tugiwagira mungiremu obendala n'omuntu atasobola kubeera ku mukutu guno ogwa Export TV n'endaba nga okusobola okugifuna omwanga oguwulidde ate bw'obanga olumiziddwa n'otakikola ekyo nakyo tekisanyusa Katonda. Jjukira story ya Ananiya ne Safira baamala okutunda ekibanja sente zonna balina ozzanja. Ananiya yanjako bitundu omusajja akakonda Petero n'amugamba ezo sooka sente kweri zosobodde okuleetako yeye zitwatunze. Ananiya ebyamutwa kufuna tubimanyi ne mukyala we Safira yantwa kufuna tubimanyi. Kale n'olwekyo obanga olumiziddwa Katonda nga alina kyakulumiziddwa kyete nga bw'akulungamiza era kimanyi Katonda abo abali willing n'abatali abali willing naye nga tebalina Katonda ajja blessinga nga waliwo okuba nga omutababita tayina naye nga ali willing. Otegeera Katonda obanga olina omutima ogwo gwagala okuwaayo eri obuweereza bwa Katonda ajja ku blessinga naawe ali willing ng'olina ky'osobola okuwaayo Katonda ajja kugaziya. Tegeera njagala twale omusago n'okusabira ku bantu abo abali willing nga tebayina n'abali willing nga bayina Katonda ayongere okubagaziya ensawo zaabwe. Kama okise kintu twebaza nnyo akawungezi kano twebaza olw'ekigambo kyo tusobodde okuwulira ekigambo kikwatagana n'okwenenya n'okusonyiwa. Kama okise kintu tusaba ekigambo kino nga tukiwulidde kiyingire emitima gyaffe era tukitambuliremu. Mukama tuwaayo obuweereza buno obutwale maaso ng'okugabira ku Mukama nga gwe w'oyagala Mukama w'ekisa kingi kubanga kino kye tukola kiri mu kwagalako. Buli Mukama kitange buli muntu alina omutima ogwagala okuwa naye nga bambi talina busobozi ng'abiri ensawo ze gaziya ensawo ze Mukama kitange abalina obusobozi obufunamu ye ng'omuntu n'okufunamu kyasobola okuwaayo eri obuweereza. N'abo abalina nga bali willing Mukama era bakwateko Mukama era nabo gaziya ensawo zaabwe era nabo babe nga basobola okuwaayo okusinziira nga ky'obawadde. Mu Yesu Kristo nabisabye. Amina. Amen. Obaka bubu baida ebyaddala wewa wetagawo ka support bintu biba bingi n'okutambula kwennyini kwatambudde n'aveeri yonna abayetagamu ka support naffe ffennyini lyo tubakabya ntubagaba naye kakamera kano twagamba mutusondere ku kakamera bangi mukoleddwa bulungi naffe tuba twetagamu tusindika kamera mizindaalo kompyuta ebyeditinga tuba twetagamu support eri oyo wekka ali redde si kyalukako era bw'ogaana naffe tujja sigala nga tugenda muki naye wabaayo akiwulidde namba esimu musumba akwadde ye eyaffe ebirawo ne wansi ebeetambulirawo naffe osobola otukubirako. For now Mukama Katonda abatukuumire mubeere bulungi mweraba. Export TV to the world.